mukazi alimu obufumbo anoonya passport kyokka ate bwe bituuka eyo bwe bituuka eyo njatuganya mbula lidako njatuka tumanyi okyoyogedde si buli mukazi alimu obufumbo si buli kadama mbu yalimu obufumbo ngojja kubibuuza mwebiri omu comment section nedda gamba mwebiri mu comment section byalemwa tebiina njogera nze na sister wange era yajja kundaba muto wange anzirako waliwo omulenzi n'obufumbo bwamulema anzirako waliwo omulenzi kati omuwala addako myaka 2 obufumbo bwagaana kati bwe kyatuuka eyo nedda kagamba bwe kyatuuka bwe yatuuka eyo ati byonna mbigatta nze sisosola nedda ekitiibwa ky'omukyalo oba okissa wansi gamba we batuuka eyo bwe byatuuka eyo bwe yatuuka eyo kadama muntu gwe muntu obode kadama omuwa obudde muntu kikyotegeeza mbu kadama si muntu sister wange oyo bwe yafunamu obusente nabeerawo abaana ali aba mama mu kyalo kati genda kwa WhatsApp aŋŋamba muli mwana musajja oyo nze yantama ne mbuuzaani kyo tata gundi tisinikira muli ebinyo togeza nonyeka ku musajja oyo ebbanga lyako so yala gatandika muvuma nga talina kyamukoze yali akoze ku kati mba ndi awo ku WhatsApp ampeereza bukodomi bwange wayi mukodomi obuno omupya konze komanyeko kajja nako yala katadde ku video call zuli mukogwe mmanyi atandizo ofuna buno busekadama bw'okukye ey'obusajja bamanyi okwekwana bakadama nga bali eyo shalom abuli yaggwako wotadde mu mukazi senna agenda kukye gwe njagala ompeeyo abasajja 10 ku buli 10 oba 2 nga bwe yasindika omusajja we yasindika omukazi ku kyeyo yamusigaza oye yamusigaza yali omusajja ali bulungi wane Kampala ali okay financially neka stasman ne yakatutunde pichi yange tutunde na buno buntu mu nyumba ogende onafuna salary tujja kuzaawo myezi egi agamba nze nerabira wasa funa omukazi omulala numbuza mama ovudde ku nsonga ki ngasirika akubulokinga na mukkaawo agenda akera bukezi nga agenda awuli yaggwakoowa bukasi iranzi nzondaba wa sisobola kuteeka mu sente mukazi bwagenda ku kintu ne bwa mama w'abaana mukazi mbwaba inampisambi nze n'ababulaza bange kikula kya muntu babulaza bange bonna batano tebakifuna bali basatu tebakifunamu amwe mukwana bakadama bokka tubakwana si bakadama tubakwana bantu bennyini mulina fuge bimwe mulemeseza abana bawala obufumbo nze example nze wera ku family yange oba kunze sijja kwogera kugwenda bawe bali mufuga bubi ewa si kufuga kwa mwenna abooluganda batano kubanga abakyala mwenna babalekawo bagende bakola si batano bali basatu nze nasibula zange ne kumachanja ogeddeko naye badde mubuuze ne gyondagire manze sitambula ne sasa simba tuwetanga ndiwe anti yewe ntinda nabindagirya nenzi n'omukulu yakwata ayokya woloding gatunda bu display bonna obudinisa n'obujji omukazi nga amugamba kati daddy ngenda kufuna kinana bwe nafuna ekinana ja kuweerezanga kaana ganana nga sigaze ntiye bulaza nga atunda kapichike kasukuta kali katono bwe kati gatunda display we wa woloding ye naggwaawo omukazi olwatuuka eri manyoko funo omukazi omulala oba ina kyamukola anti ebigambo ebibeera limba kadama mbi group bino byogambye no WhatsApp kuza bamanyi okwenyumiza bakadama mama mpulira bwatuuka eri bisekadama nga bimunoonya ebisenge bimuga tuddeyo katukyali bakola ki nga bimunoonya ebisenge bimuzanya nga bimugamba awuli bive kuba yaye naawe. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Dukana yakutenganya kilo ya sukari netawera najisana kwa ababi lwacho so ne mufe muri mwababi sente ne bazitwala zonna gwe kyawoza kulambuza ziri kulya zira kulambula milioni zo 3 zana basango zokusasula emyezi 3 obena nga yakakadde ne bazitwala ogenda okuleeta ebintu okuba akabino okuyingiza kubuza wasasuddewa tineri city yeno ogenda kuba ku namba z'essimu ate ziri kwa bagamba va wano genda ngaanza sudde sente zange ngoza sudde sente zo kane mufuna muki yabayise mu lunaku abayise mu kizibu kyabayine saawe omugamba teguli ko bwesimbu muri mugwa obwa buloka sifenna kuba ne mujine ejja mwera muri mwaira mu mbeera yonna mbamwe byekiyaye ate nabakola birambuluko
Sibwe kiri. Abloka mbalina kakakuku. Era ocha ensi yonna abloka bali kakakuku. Niyo buzibu katuguba tomanyi kyonoonya. Oba na mitwala 5 ononye ennyumba ekifaananyi ky'olina mu maaso go kyakakadde. Ate byawukana bitya? Byawukana. Ojja kwagala ekirungi mu layisi kyentegeeza. Oyagala ebirungi, njagala ennyumba ngene zi showers, wardrobe ezimalayo, sinks biki, toilets ennungi zino ziriko, ojagala ku mitwalo 7. 2 bedroom kangu gagambuuze. Watuyagala mu environment masavu chorus paka kuki? Paka. Ate tosalawo bazikulaga tosalawo. Kafairo baba ino kaggala. Bakulaga yakadde ne bagamba ya 5 nodduka emisindo zikole ki? Ogo si bubbi. Ozireti. Bubbi. Naye katuna kutosalawo. Bweke nyini bakasoka ne bakulambuza ngolaba tosiimye yongera ku sento gamene ndaga yeze 7 mbadde mu 5. Olabe enjawulo ng'omusajja omugezi. Ne tosiima tobeeranga bakazi. Abakazi baagala ekintu ekyamataala Nati akanambabba nnyo nga mbalambuza ennyumba. Anti kiga abakazi onasonyo kireeta bwenti. Abakazi basiru. Bawutta batya. Baagala ekirungi mu layisi. Bwetobala baganyuga n'amataala Anti abasobodde yabaagala ennyumba nga. Anti amanyi ssente ze bwe zenkana. Kivuba fa bloka tusanga ekizibu fa bloka b'amayumba. Seebisinga oli abayagala tufuna bakiraya nti. Kumbe kati goyinza okuŋŋamba Kimuli kati zibampira Kimuli. Kimuli omuntu wange oyo munfuniye ennyumba kumbe oyagala kuzannyamu. Batya ngoyagala kulya muwala. Okitegeera ngamba waya akawala abasajja babikola ayagala kulya omuwala n'amulimba okumupangisiza. Kimuli muwala oyo mugire mupere ennyumba yakakadde mulambuze nakusindika 5 egirambula gwe n'omulambuza nti musiimye nti daddy nsiimye yeno nyini gyenjagala. Thank you daddy. But can I spend the evening? Kati ngamugamba jangu tugire ku bya ssente enkya tukere tugikole ki? Tugisasule. Asula azanya. Asula azanya yuka n'omuwala sigino ziba ku muzuuli amanya akayumba bagenda kukola ki? Bagenda kasasula. Nakiboko zimuyitako kiro misana bugenda okukya. Gweno nga kusamu kode waya akawala kwa kakubira kagambe ennyumba bagitene tunagira tukanoonyeza nti kale. Era obo oli awo mudakika nga 3 ankakubira. Why to akujidajja ngambi tuje sasule ennyumba yo nti mami ojja kunsonyiwa bagitutte. Nti kangira kunonyeza ngeno yennyini gwadde olabye. Ogwo guwedde. N'abasajja bali bannaye. Mubikola. Kati gwoli okyo mwana amunono. Anti omwana omuwala akugamba. Omwana omuwala akugamba. Okuwako omala kunsasulira ennyumba. Musajja muli bayaye nsoko ofune wonteeka. Soko ofune ennyumba njagala ebisenge biri ebisulwamu. Soko ofune wonteeka sikuwa ate nga nawe oyidde oyagala kuzannya. Nogamba nkazannye ntya. Uko kenyini ko kwasaneza block ezirambulo kalaga nti oli serious. Kendo laba block ne sente zize ezirambulo. Kwa serious kyo bugenda okusukkawo. Njagala obumbo musajja akutte emitwalo 5 kana laba block oziba block akulambuza amayumba. Kuma musajja block abakyalibe. Abayagala kuzannya. Ako kategedde taata. Yo ne kodi abasajja tugirino baba girina. Mugikozesa kana mugikozesa. Ati nkyali mu abusipangisiza abakazi zempangisiza omukazi. Omafuta pangisa mukazi. Omwana oli malalagu. Mulwa kyendi ate mpangisiza omukazi. Abana abikola nga afuna buli mutwalo afuna mutwalo lunaku. Ninze mpangisiza omukazi. Napangisiza omukazi ennyumba. Ninze. Bw'otunulirawo nimpangisiza omukazi. Nga topangisa omukazi ennyumba. Mbadde nawutta. Shalom papa mazajja ngato. Buli apangisa omukazi ennyumba abeera yawutta. Mukasusa ng'omusajja. For example ng'alina amaka ng'apangisiza omukazi aba yawutta. Banze basadi chiki wange. Sadi chiki wuwo. Uno mukyale wakandi mufumbo ne nasadi chiki wange. Nga afune we muteeka ataba wani. Gozo kupangiza kayumba abawo. Ana basajja basinga bayina amalo abavubuka. Malo gatya. Yalowooza bwakwata omuwala ono mulungi n'amujja mu bavubuka abangi abadde bamukwana. Yaba abamanya amwefuze. Yamanya amwefuze bano tebagenda kuddamu kumulya. Namusembeza. Yamanyi kati mpeterero kasinga lumu kano ka 3 galo wange abeera omugobyeko gali agayayani tusigala tulya. Ate uwo mu apartment kubanga otya mukyala wojja weekend. Bana mugenda kufa ojja kulya muko mujasi. Ate bukuma ne papuleziraga nti uwe. Osobola kulya mukazi nga mulira mu nnyumba gyo tatasula. Nze nganze sisobola. Ndi abavubuka mbatambulya mbabisobola. Ati abasiru. Si basiru. Omuvubuka akoyo obulamu. Omuvubuka alira omukazi mu nnyumba yasula entaana yenzigule. Ye banzigule. Sayo no sinkana omutonzi wo. Ye banzigule. Kiba rest assured. Ye banzigule naye asirunje kupangisiza mukazi. Ompangisiza. Ngoyino mukyale kuba dyako buli odduke nga bano bwe bakola. Waba n'abala abalya. Taba woyeka.
Abono omwana. Bakimuli balya, n'abalala ne balya. Abo bayita bantu abakazi. Bw'otunulya abakazi bayita bantu. Abakazi gwanga bbe. Semikwano gyaffe. Go batunulya bw'oti nkubuuza go batunulya bw'oti njo olina omukyala. Go batunulya bw'oti bayita bantu. Akotuna mukyala waka. Nawasaako emyaka 4 nannemerera. Lwaki? Yanoba bamuntwalako. Oba alina olunkuduulu. Manyi kyalimu ekyomusajja nti musajja muganda akutekabulamu okamanyi. Tetumanyirwa nnyo. Abasajja Abaganda. Oli Mukatuliki? Ni musajja Mukatuliki. N'okkuba tukuba. Olw'e Masaka. Kalisizo ssebo Masaka. Kandede danyo nga sound kubogera ku TikTok. Musajja omumpi nga muganda nga w'e Masaka. Leero tumulina. Nedda Shalom nkikubuulira. Omusajja omumpi Omukatuliki ow'e Masaka. Wona ko Shalom 256. Wamala erunkuduulu. Ffe tuli basajja. Abantu mulina fugabbi. Si fugabbi. Mulina obusungu. Shalom omukazi oba tosobola kumufuga abaakulemye. Ffe kyabatulemesa butabafuga. Gwalowooza akunyuma olw'okuba oli mumpi. Salowooza nti annyoma ne bwe yali nnyomye sirutalo. Kati mukazi nga muwanvu. Era bw'atyo wakitema. Watema yabacha nga kusinga obaga mweka. Bansingo batuli ebimu. Kati gwalina yali akyo gwana emyaka 4. Myaka 4. Gwalina oyo mukyala. Jali no by the one nega ili yanakudda nenakowa. Akati akola kati wagba ku TikTok. Ati batulabanga abamanyi nera byebimu bimanyo bigattagattalya n'obirekawo. Nera nze naba mu ngalo. Leka kati Shalom njalo kutegeza ekintu kimu. Bino ebiseera kino nkyogeranga musajja ate nawe oli musajja. Omuwala yenna oba omukazi agezaako nakwate ekkubo n'anoba. Aba yesse. Kizibu nnyo. Wonobera omukazi n'anoba omusajja taddamu kuwasa. Njaga Shalom kirungi otambula. Obiraba neyo mikwano gye. Mukwano otambulawa. Ngamba otambula mu mbere ya bulijjo obiraba. Okitegeera. Ng'omukyala wagambira mbu ngenzi. Gwogambira mbu osimanya kandaba obaana nnona. Maama ojja kunoba ku muntu eyakoowedde yaggalawo faye. Ogana olowooza mbu yajja kunnona ate ani anamusobola nze musobola. Ogenda okugenda okuna ogira bote omusajja takunonye. Omusajja nga takunonye. Ng'osigaddeyo wekka. Nze omukyalo wange era ndaba ne TikTok andaba. Kati nzimanyi saa nnyo kulimba ebintu ebyange kubanga ndikuze n'emyaka 3+. Okitegeera. Okadidde mbuulu ku myaka olwaki? Nakamala mbuulu emyezi nga 8. Yakanoba mu kati wa November wali wejjulira enva. So ndi musajja munonyi wa ssente so akwejjulira nze. Musiba n'ennyama ne musibamu akaayi. Olwaya. Mwatajja b'e Masaka. Omukyalo wange yalowooza ngenda kumukima. Yanoba. Nibubuuza omuntu wago yanoba nandekera abaana aba. Ow'esatu ekitundu n'owogumu n'emyezi 2. Enju yonna n'agitikka n'abitwala. Yonna. Era bwe yagitikka n'abitwala byonna. Ekyo mu banka nalina y'akasente. Bali sawa nga 9 ez'olweggulo n'adduka buddusi misinde. Angenda ku Equity wali ekajjansi omanyiwo. Ndakajjansi tititi nga ngenda ngula mufaliso gwange gw'abaana n'ekitanda kyange tikiti nenzizaamu obuntu obusookerwako ne naza abaana bange ne mayingiza mu nnyumba n'enfumba omuceere awo. Ku stove. Saamukubira ku ssimu nti maama walazeewo. Kati oli manyi okufumba. Yango buli muceere guliko amma okumanya okufumba. Ebikopo by'amazzi. Omuceere ebikopo 2 n'ogira omuceere awo ne gukala. Afu ya bikopo 2. Kilo ebikopo 2 tomanya kufumba. Oshegede. Ng'ogiragira okanyama kisiza abaana nga bunaku luzi banga ate enchola be ekyokukola naye nga ate olina okukola. Kati omukyala ki ekyamunobya? Simanyi. Teyagamba. Nasanga asibye ssebo. Nasanga asibye ebintu ng'agenze. Oba akebera essimu yo n'asanga nga wali. Nze sikwana. Kati kumanya nga sikwana yiye essimu yange. Bwe gikebera oba eri mu patana. Nakati nga ndi muwuulu. Kati nze nakoma okwana 2019. Ng'ofuna mama abaana eyanoba. Nzijuka lwe nakoma mama abaana namufuna 2022. Naje n'emyaka 2. 2020 mu COVID yawo napaka saddamu kukwana. Saakwana ko paka we nafunaani. Mama wabo. Ate era paka olunaku olwaleero wadde yanoba. Toddanga mukwana. Okuva lwe yanoba mu November up to now. Tuli mu gwakuna. Nze sikwana. Lwaki? Nso kukwana nkutya. Bayinza okugaana. Ne hawo yogedde bungi bayinza okugaana. Ekitegeeza nze era nti okukwana n'oŋŋaana kuba wekwana n'oŋŋaana mba mpulya ngenda kuswala. Naye atajja kyatondera ogeza. Ati bwe nkusanga ekyanga wanganye mbanja kufunula wansi bwenti. Kati onomanya okya nakukiza nto mukwanye. Tolina kutya kukwanya. Wala afa abasajja ababi twafuna confidence eyo. Onyo banga olumba. Ekiyandi kinnemesa n'okukwana njagala nnyo ssere zange.
Sanyo sente kumva wano olwebirimba ndaba lugenda. Abalo omukazi omuwebiri ng'omukwanyi. Ono omwana. Bagaba mmeka wamma. Magalinyisa bakazi bbeeyi. Omukazi omwe ebiri ng'omukwanyi. Ng'okwanye sister omwe okwanye wa kikakyo. Era muwe emitwalo egi. Ebiri. Netunyumya olunaku oluddako. Ngukwana leero. Tiga baby oli bulungi ntibakuwa juice nenkuwa ekyebiri. Enchanga nziramu nkussa ku simu oli bungi sweetheart nti esimu yo inako data nga nteekako nga wa mutwalo. Kale olunaku olwokusatu manjagala kuzannya. Single father chimu. Olwokusatu mba nteekako wayo oli wajange ekonda. Ku mitwalo 3. Nga kwagala okuliira omuwala. Omwana abadde ki? Mwagala kulinyisa bakazi bbeeyi. Bano ebagobye mu best ne ku butale kungula batayaya. Oli abakazi kyabo ab'emitwalo 3 babafaana bati. Tusigire ate mwagala bafaanana bati. Ate abakazi kyoto tekiboola nku. Ow'esatu bozze n'owaataano bozze. Abakazi kyoto tekiboola nku. Ow'esatu agisika nawe owakakadde n'akasika. Ate nga mwenna abawadde. Duuka lya muyindi. Terigoba ssente. Abakazi duuka lya muyindi. Nyabo tagoba ssente. Abulya gwakoowa. Era mabaki atunulya abakazi ne muddaawo. Mugenda kufa bukalaga. Ziba ssente ntono nnyo emitwalo 3 ku mwana wa munna. Ate ku mwana wa munno nze sinaabye. Gyayambadde. Nze sinaabye. Naffe twekyawa olw'okuba tebasiima. Ne bw'ona amuyirawo bode noga akagalo kange kano nkaagala byonna n'obikola. Kambe rwelo nyikanyo kaddemu kange. Nkugaye byonna ojja bikola oyimalayo mugambe leero mpa ku simu yonsuleko nayo. Oyo mwala asookuwa essimu n'osulako nayo gimuwenca. Noba tona kyogenda giko ne bw'aba gireseemu pattern. Tulina abala asolo gikuwa. Mpozi mukyalawo. Hagikuwa yagaye. Sulamuko nayo. Ani. Sakala weerimbe jatubere bantu abakyakwe. Ani akuwadde n'osula nayo. Mukyala nga ne bwe beeri mukyalawo tugaba n'abawala betukwana. Mukyalawo kala ayinza okuba. Oba omwagaza akyoli. Kuba naawe omukwanyo musanze ku market. Ati wangaye mubapangisa. Musambi ali katale buli muntu ayagala. Ne mama w'abaana nayinza obutagikuwa. Mama w'abaana ayinza si bonna naye ayinza obutagikuwa kubeera nayo. Mama Nemutweza tu sente ntono nnyo okuli omwana wa munno. Okuli omwana wa munno yakuwadde ki? Yakuwadde ki? Kyotalina. Kije sirina. Yakuwadde ki? Gwe gye mitwalo 3 ogimanya abantu bakola mutwalo wane e Kampala. 5 batambuza mmere abawala. Omwo mu ekyesatu bo musasudde ennaku mukaaga. Onimbye taata. Abawala batambuza emmere ya 5. Bw'omwe emitwalo 3 gikola wiiki. Kalikola kyo okwana oyo we. Niba wabo. Tubajjawa. Omusaza wakasipeleka ku mukazi sente mmeka nyingi. Olumu nga muwadde lumu. Tuli ku date omwanga omusibuza sente mmeka date yaffe esooka. Omuwala yenna gwe nali mpadde nnyingi. Wali wadde nnyingi. Omuwala gwe nali mpadde nnyingi. Yali 2 era ye yasembayo oyo nga sinna wasa. Omuwala namuwa emitwalo 2. Hadi zikajali jitya. Amaleyo. Omuwala oyo namusisinkana wali kajansu express ayi womanyo yo kulawundi wali. Yali munyarwanda bwati nga bulungi. Kutawa wategedde. Wanze wembeeraawo. Nena gena wali mu supermarket ngula ki splash ekinene. Entekamu na ekikoko eky'ettaano. Ndabine bibasalya salirako. Entekamu n'ekyebiri mu kaveera ekimyufu nga kipya bwekiti. Ne mulumba. Ne bwefuka. Wali okwana usigalo. Wali okwana usigalo. Nakugambye. Gwoke nyinyo ngambye omukazi edduuka lya muyindi. Kituufu naye. Bonna. Wagula ki splash ekinene. Kino ekinene kisplash ekyatenda. N'enkoko y'okukubo ejebozi. N'abiteeka kawo. N'ebinyaanyanya. Nteeka mu kipapula. Nteeka mu n'olwebiri nga lupya lusala luti. N'ennumba. Ku bigere nno. Kati obwana nakwanyiza nga asanyuse. Ate nate mwaba wakakadde ate bamanyi ozera ne bazizwa ku ffe. Bwagamba mbuno omuwabiri oba 3. Kwezo kwakwata. Sweet oli bulungi. Wenamu ku ssente ankutereko 7. Kati omwana bwe yabikula n'alabako emitwalo 2 ako yatunula. Bwali bwakiro aleka yabikulira waka. Nenge enkoko yo yagiwulyange eyo kya. Enkoko yakyawo. Aha. Kale olw'ebintu bwajja mbwate ebintu n'alulaba eyo. Ayi sade oyo omwala kyewunze era saamuzannya. Ati amuwa 2. Si ekyannemesa. Ate wayitawo ennaku ntono n'agenda ebweru. Naye nakatandika okukwana. Kati bwe yalaba nesamanya process bwe yalaba akebiri yakwebaza nga akalabye nagawe. Yebaza munna lwaki abate yebaza. Abadona omwana. Muli bawa mu. Naye to omwala ku date n'omwe emitwalo 2. Ezo sente nyingi. 2? Bwe kiki 2 ne bwe kyalo muzanyisa mu sente. Mugenda afuna nyo infection.
nakugambye ekyebiri musala gwa muntu naku nnya ngafuna 5 gwe nsongera kuba wala bali mu Kampala ebitundu nkaago bakulika afune nga bakola mu Kampala bakera buli kanaku nga sofuna salalo w'emitwalo 4 omwezi gwe nsonga ku bulimo buno bola bonna abayiika nga tabbye mukamaawe nagamba nze bampaana era ebitundu biringa anaku buli 10 abasinga bali omwo mu wino kasanvu bali mbuno bugundi buno bunnekeresi ku makubo mukama wasobola mu ebiri olunaku abakwata bunnekeresi ku makubo mu Kampala mu passport photo asobola mu ebiri olunaku cheka gwe target audience ofanu yakachifo omukyala gwogenda okwana ava ku mulimu omukyala yevuga target yevugi hezo kwevuga kwange nze njagala kuzannyamu fenna ansa kuzannya osobola kwana omukyala yevuga atenga lwaki era munnyonnyola bwakkiriza nganzannya ngira ngenda kuwiriwiri yabanno baba kwana ata abakazi abevuga obalaba ng'ovudde kati percentage yogambye mwe muli batona bakwana abevuga abasajja tubatya n'obatya abakyala abevuga anyirya yenna atonnya bwati ayina akamotoka bambi n'abeerawo talina musajja naye nga naawe ogamba kikazi kya bbeeyi abikaali n'abagagga mukasajja watu n'abeeraawo ng'obujja babuuza abakyala n'abeeraawo nga talina omwamu kwana talina muntu naye nga waali okitegedde niffe tubakangamu n'omugwamu n'akuzaala wano dduka bw'okwasizaayo ng'ozannya kati wokanga mu wasirimu n'omukwana nagamba nasirimu tesirimu nze nyambala ndi musajja mwambazi tesandi wangadde kwanza n'emyaka 3 mweji sandi wangadde anti wulira sandi wangadde watandika okwegatta ngo n'emyaka emeka negatta ndi mukulu oboge mazima nyinza okuba nalinga mu 20 tunalimbitya era nakati nkyalimu ku nsonyi kuba gambye okuva omukazi wayo no basikola ki kwegatta kubeera ze n'abakazi benna akeegatta nabo mba baliya ku ngalo body count eri mu bantu bameka nyinza okuba sisukka 8 body count yo kati gwokyali fula abaana gye bali okitegedde taata ze nyinza okuba sisukka bawala 8 kubanga gale mukazi okuva lero no mu November okitegedde okuva lero no mu November sikola ki toddanganako nekugala tewegatta nkyali mu kati okukwana n'okugula byawukana kumanya temesaayo kugayako ku bucha okukwana n'okugula byawukana okukwana n'okugula byawukana bitya okukwana kwe kusimba akaggo n'onnyonnyola omuwala okwana onnyonnyola singa onjagala naye okugula akagula yemeka 3 kuba byawukana si bwe kiri kyekyo 3 mujja kugula koza ffe twali bantu balungi ojja kugula abakazi ojja kubagula msaza mu linnya lya Yesu abakazi ojja kubagula msaza mu linnya lya Yesu nze nange nali muntu kigende wala kifiire mu nsanyi enkalu sindika mu nnyanja ey'omuliro nze nali muntu yennyini nga nina eddiini y'ekikatuliki ngengo ngamba oti gendo ja muzogo otandika otola muzo omukazi naye olunaku ennake anenteeka ku kutu kuno ensonyi ne zinaabo kati bano boogula bo bawammeka kanti bo tebawulire abagula beetuningamu kubanga baawanoka online bikyo bimanyi okulya ku online kati omusanga ku TikTok balina buno obwabe busipaawo tobumanyisa okitegeera akasimu n'okafuna nze sijja kujjayo nze njagala byakwegatta saabya amasaji onyiga biki babinyiganyigadde nze njagala kwegatta mmeka ntikola 10 ekibeera mu sipeyo kirala ono mwana wa sipa gwe bagagone mu sipa banyiga masaji kuki kyembadde mmanyi kuki ono mwana ali mu muzannyo sipa bera masaji ali yakugamba byonna biggwa bwenganya mu sipa sigendangamu kati gwamanyi okyagwa tagenda nga ati omwana yankwera ku WhatsApp antera wulisiti happy ending sa bro job nga sibitegeera happy ending bro job simanya firisamu nimugamba anze njagala sex ma firisamu nimugamba njagala sex ate linnyo jjenja sasula ka boda sijjayo eyo mbayaye toweza transport yangwe waka tenze sigenda nko muroji nza nyira waka kati akweza kalisiti omwana agamba ko firisamu ya sente bweziti bondi bweziti sente bweziti bro job firisamu simanya masaji biki nomugamba anze njabya sex besibitegeera bro job ya bro job tubitegeera besibitegeera zingubulidde sibyangu obulamu si bwangu ate gye tuli gye mujja kati omuntu alina mukyalenga akola mu sipa amagezi ki ate waliyo omukazi nga mukazi wo ng'akola mu sipa gye bali oyo aba mukazi wo bazaala n'abaana baana abakazi bonna boolaba mu sipa
enamba esinga bazaalako ne banobayo obufumbo bw'abalima ne bajja mu zisipa. Yaka kwemu example kiva kabanchirete wona akasalamu gwamanyi kiva chicken abaana be yali alese bonna baali bazaalako era beyanjula bali balabato kuliko omuto kwabo amabeere agali gagwa gati ebeere gw'olwembeera embeera ki ekisuula ebbeere mu Uganda ampu esuula ebbeere fenga tetugalina tuli basajja agaffe matono teri mu buli mukazi ali mu sipa ng'ogyeko buno bwala obwakatandika okwonoona bonna baalemwa baali bafumbo ozegera baalemwa balinga bakadaama bw'olemu obufumbo ozegera that table shaking has expensive drinks abakazi bwe baalemwa obufumbo byonna bisanga bikutte passport biwali ente ebyebisoboka mukwano si bonna tunyanya abaana abato nga baana abato bagenda kukola ssente bwe mpaye ku bitundu 10 abagenda ku kyeyo mpaye ebitundu 10 nga kuliko atazaalanga okubali ku kyeyo kati soba kwa n'abaana bachali bani oli mu bali majega from 256 baana batwali myaka 19 bakulimba je bali na basobola kwogera mazima bayogera nti no yazaala agenda gwa katale bayogera nti yazaala agenda gwa katale kimuli owalanya bakadama baffe obawalana sibuli kadama ambu yazaala ko wali ato kanyawo ati gade bitundu bilinga 10 kugambye wali Aisha wa bebe wali Shasha boss lady bwana bu power touch buchanyo ga bwana buto ngoli mu muzannyo oli mu muzannyo ekisonyo bonna bali mu ababa buli mukazi alemu obufumbo anoonya passport kyokka ate bwe bituuka eyo bwe bituuka eyo nyatuganya mbula lidako njatsoka tumenye okyoyogedde si buli mukazi alemu obufumbo si buli kadama mbu yalemu obufumbo ngojja kubibuuza mwebiri omu comment section nedda gamba mwebiri mu comment section byalemwa tebiina njogera zinna sister wange era yajja kundaba muto wange anzirako waliwo omulenzi n'obufumbo bwamulema anzirako waliwo omulenzi kati omuwala addako obufumbo bwagaana kati bwe kyatuuka eyo nedda kagamba bwe kyatuuka bwe yatuuka anti byonna mbigatta nze sisosola nedda ekitiibwa ky'omukyalo oba okissa wansi gamba we batuuka eyo bwe byatuuka eyo bwe yatuuka eyo kadaama muntu gwe muntu oba oti kadaama omuwa obudde muntu nze kankunyonyo kikyotegeeza mukadaama si muntu sister wange oyo bwe yafunamu obusente nabeerawo abaana ali abamama mu kyalo kati genda kwa WhatsApp aŋŋamba muli mwana musajja oyo nze yantama ne mubuuzaani kyoyo tata gundi tisinikira muli ebinyo togeza nonyeka ku musajja oyo ebbanga lyako so yali agatandika muvuma nga talina kyamukoze kati mba ndi awo ku WhatsApp ampeereza bukodomi bwange wayi mukodomi obuno omupyako nze gomannyoko kajje nako yali akatadde ku video call zuli muko gwe mmanyi atandiza ofuna buno busekadaama bw'okukyeyo obusajja bamanyi okwekwana abakadaama nga bali eyo shalom abuli yaggwako olwotadde mukazi sena agenda kukyeyo gwe njagala ompeeyo abasajja 10 ku buli 10 oba 2 nga weyasindika omukazi ku kyeyo yamusigaza oyo yamusigaza yali omusajja ali bulungi wano e Kampala ali okay financially neka stasman ne yakatutunde pichi yange tutunde na buno buntu mu nyumba ogende onafuna salary tujja kuzaawo emyezi egi agamba nze nerabira wasa funa omukazi omulala numbuza mama ovudde ku nsonga ki ngasirika ku blockinga na mukkaawo agenda akera bukezi nga agenda abuli yaggwakoowa bukasi iranze nzondaba wa sisobola kuteeka mu sente mukazi bwagenda ku kiri ne bwa mama w'abaana mukazi mbwaba inampisambi nze n'ababulaza bange kikula kya muntu babulaza bange bonna batano tebakifuna bali basatu tebakifunamu amwe mukwana bakadaama bokka tubakwana si bakadaama tubakwana bantu bennyini mulina fuge bimwe mulemeseza abana bawala obufumbo nze example nze wera ku family yange oba kunze sijja kwogera kugwenda bawe mufuga bubi ewamu sikufuga kuba mwenna abooluganda bataano kubanga abakyala mwenna baabalekawo bagende bakola si bataano bali basatu nze nasibula zange ne ku makyanja ogeddeko naye badde mubuuze ne gyondagirire manyi nze sitambula sasa simbwa tuwetera nga ndiwe anti yewe ntinda nabindagirya nenzija n'omukulu yakwata ayokya woloding ng'atunda bu display bonna obudinisa n'obujji omukazi ng'amugamba kati daddi ngenda kufuna 8 bwe nafuna 8 nja kuweerezanga kaana ganaana nga sigaze nti ye bulaza ng'atunda akapiki kasukuuta kali katono bwe kati ng'atunda display we wa woloding ye naggwaawo omukazi olwatuuka eri manyoko funa omukazi omulala
Oba inachi ya mukola. Anti ebigambo ebibeera limba kadama mbi group bino byogambye. No WhatsApp kuza aba. Bamanyi okwenyumiza bakadama. Mama. Mpulira. Bwatuuka eri bisekadama nga bimunoonya ebisenge. Bimuga tuddeyo eka tukyali. Bakola ki? Nga bimunoonya ebisenge bimuzanya. Nga bimugamba uli bive kuba yaye naawe. Agenda okukola naye wali eno ogatta. Uswala mu kayumba ka 8 10 musula. Tumalayo bulungi. Agamba afuna omukazi omulala ati mama abaana kikinga akubulooki nga tayogera bingi kuba batayina nsonga. Kati nga bamulira mu bed space. Era balire mu bed space we biti ate waliwo ekirala. Omukazi nga yafujjemu milioni 2. Igwe. Saba ndi wepanga. Igwe omukazi akusinge ku sente. Ya bafenga abanye sente ne basigalanga bakyali wewa. Omusinga. Omusinga. Olabanga abamu n'obusente naye omusinga. Niye yezira kukusinga. Akamanyiro ngaso akagguka ewaka wapata nagenda kujja akamanyiro akagguka. Kadama ajogo okufa obufi. Ate Katonda akukube mbukubi muggo yabike muggo omwaka gwe wepanka. Oyabikemu omwaka omukazi nga yebye byetambule emirimu gyo butale bwe gyakola biki. Ojja kutegere yembere olijinyumiza bannongo zengulu. Abo bayita abantu. Abakazi mikwano jaffe. Mama. Nze mama yambuuza ku akyogerera abakazi mwana wange onswaza ne mugamba mama va mu muzannyo. Mwana wange akati mama va mu muzannyo temukyali bantu. Bwe mukazi wagezanga nakusinga adde 10 ng'osiranyemu ko olitegeera dunia bwe yakula. Ojja kukitegeera kati gwe kipinze omusingako era fuba nnyo. Walwa ali kusingako emboozi oli ginyumya. Fitulabye ku nnaku. Olaba kati okumanyanga baawutta. Banange. Bamukwana bukwanyine bamulimba. Alaba Shalom alina akamotoka. Kumbe Shalom akamotoka. Obulyo Shalom kanaabe. Okitegeera. Kumbe Shalom naye ayagala kuzannya akola ebimalayo. Olumala okuzannya ngadda wano. Gujukira gwe uwa kujoze. Yafunye Shalom alina akamotoka. Yafunye omupya. Kumbe Shalom naye muyayi. Naye oluzannyamu olulyamu ngaddu. Kati olugadi kati nze manje kizampo nagenze wera kunze nze siswa nswala naye njogera nnyo amazima. Byoyiseemu. Omukyala yanoba emyezi emeka? 2. Yali ndi awo. Njagala baana bange. Kyokanga yabakola ki? Yabalekawo. Yabasuula. Abaana ensoka mba muma natekawo embeera ne mbamuwa. Nga omanyi poliisi biki tebakukiriza kubeera naki? Tebibeeramu ne biggwa. Kakati bwe tutuuka tutamba ali myezi emeka? 3. Nja kudda maka gange. Nja kudda nkuza abaana maka gange. Owulira? Nenga wano ye basigula musigule kuba essimu zonna ziraba. Mukyala basigula musigule. Bamusigula. Kati mvudde gamba tiwe yanoba nesanga abaana basudde mu nnyumba nju yonna nkalu saakuba ssimu. Kumbe nage nali nakoowa. Kati batuukeyo nga Shalom yamulimba. Byamulimba teyabira batayagala kudde wa Kimuli. Kumbe ne Kimuli yaggalawo. Yakita. Nokola emirimu awo nosooka nsemu kuba nakolako mu bbaala nakola mu wooteeri anti abantu abazigizaga. Nasula mbawala bannensi neewuuba ne bazannya ne bawuuba ne bazannya basajja ne bakoona ntwala nkutwale. Agenda okaba bonna tebalinga Kimuli bwe yakola ki? Bwe yali. Akwatako olulyako tadda abanga gwe bawadde obutwa. Ali akotadda. Agenda okujulira okudda wa Kimuli nga ne Kimuli yaggalawo. Kaki ekimugana okudda nga aliddeko? Gwe oyinza okuza omukazi. Omukazi bamuzano. Emyezi 6 bamwaka. Abasajja jolinga ayagala mukyala we. Ayagala mukyala we. Gwe wamusookako. Era Shalom kino nkikubuulira tomanyi nnyo sikumanyi nnyo. Olijjukira oli nkubye essimu n'oŋŋamba. Tozzanga omukazi ng'akoze eki? Ng'anobye. Anti kati gwe omukazi oyo omulaba okunoba. Kituufu aba yanoba. Naye obuzibu obubaawo aba agenze ebbali n'atesitinga. N'okuguba aba agubye. Wano wakulekedde awo. Awo aba agubye ensi emukoze bamukubye. Badijje ba MC. Kati ewuwa dda lwambeera nti bye yasuubira eri ate sitabisanze eyo. Takyakwagala naye adda lwambeera nti ne Shalom yangumiikiriza. Gwe tozza mukazi anobye. Uli muto wange akubuulire. Tawo yasobola asonyiwa mukazi ayenze. Nze Kimuli. Nze Kimuli. Anti nze gambye siri mwezi. Anti maama w'abaana bo yakoze mwensi tani yamukemenya. Era kitulumamu olw'abaana bano. Ayenda mu Kongo oli saba Kristo. Era kimbonyabonya nti njagala nnyo abaana bange. Abazunza wano na wali. Niyo omukazi ayenze tomuzzanga mwana wange. Mwana wange. Aba agenda kukutawaanya. Wanaakomawo ekimukomyawo n'okukaba nti nsonyiwa tata Jaden nsonyiwa.
biyasuubira eri tabisanze eyo takwagala butakyakwagala naye Shalom gwasobola okugumiikiriza n'ogumira embeera ze agenda kusooka dde emyezi 4 abeere mukazi ali bw'ati byonna byakolewa kanga ali bw'ati nga mulungi ati bwakwazi happy ending byonna ng'abiggala wayitewo emyezi 4 addemu giri emize gye yakolanga edda wafunira passport n'akatabo wafunira akatabaawo n'alinnya paakundo ky'abawalabu bw'aba asobodde si bonna kuba olumu aba munaku ng'afuma mukyala home wife takola biki okitegedde naye era wonna era asobola okukuba embeeteza tugenda ebweru omwana ono akuze tujja kuba asoma biki kati naye bw'osinika ebinnyo naye bw'osinika ebinnyo n'ozinooja n'ozimuwa olukutta luwedde lutuuse kyokka twenda kuwa mukazi sente agenda akole ebweru obwakadaama basadde be bamuwe mukazi we alina ssente ngambye abamu n'obusente ng'oyogeza mazima di ssente ze zaali zikuyambye bazadde bamuteekemu kubanga abakazi bagenda ku kye bayamba waabwe bayamba naawe omwami ate nza nyamba abakazi bayamba kabati mwagula obuntu bwa layisi kivuga gudu okitegeera kati gwogamba okyangwa ate taata yo famire y'omukazi yebeemulabirira kakwata akakwata weekali kakeeripye ku kannaako bulina magimenti ate ndi wabbeeyi okitegedde taata mweyembeera teekawo bwotyo mweyembeera abakyala bayamba waabwe newaba gwamusonde sente agenda akala obwakadaama kati gwe bibuuzaawo mu comment ebikazi ebiwala ebiri ku kyeyo kala abakazi ebiwala ebiri ku kyeyo byobiraba gwe bibuuze nze n'abasisita bange abameka ninayo Jeni ninayo Naamu ninayo Nassaazi n'Irene bonna bali ku kyeyo Nassaazi ateedira nti tugende mu maaso okitegedde bonna bali kuki njakutereza nzimbire wuliriza njakutigira nzimbire maama okumanya nga byawutta kyagenda kutereza bulamu ate kirowooza kuzimbira maama waakyo nedda kwanza abasajja temwesigwa muli babi kati asooka n'atereze wa maama tuli babi ate omubi gwe wazaalamu omubi enkulabiridde emyaka kadama asooka azimbire gwe tata abaana tanzimbira yeefeeko nze nalina sisita wange amanya tugenda okukola kimwezi kansooke tuterewo maama akayumba ne mugamba oli busiru wagenda tereza bulamu bwe maama alina bbaawe alina amakaage ate oyagala muzimbira nju nga alina amakaage sooka weetereza obulamu wagenda kumenyekera ku kyo kwetereza n'awulira n'azimbawo akayumba ke ne ngamba mukodomi wagenda eke wama mugyeyo abaana bo bakole ki obateekemu era ennyumba ngamba obatwale ewo nga ssente basusso zimuyita mukadde ng'azimuyita nnyo baana bo tebalya kawunga balya mukyere ng'ateekako kigenda ova ku kyo tekirina yadde ki tekirina yadde ekikumi ku kyeyo nga tekirina yadde ki kati abaana bali watata waabwe ono ssente ze agulamu obupoloti bwe yakagulayo nga bumeka lwaki ogamba kika agenda abo abaana balumizza abantu Shalom bakadaama obulumi bwolina ku mutima abo bakadaama balumizza ensi eno gwe tonnalaba bintu olabika Shalom kadaama alumya ki omuntu kadama alumya atyo omuntu anti nkunnyonnyodde abakazi banye tuteekamu fikisi fa basajja Katonda tukola nga tumerotinga mangu nakukwatiza magulu nakusa mu fikisi ewaka dadi kyakola bwe tujja kuyambagana kiriza ngende ebweru bwe namu ku sente nyamba njo yeko nimugana nga nyongerezeko nakuba nkuddiza nga nawe osinike ebinyo bakwatidde magulu bati okwata kadde ngo otunda pichiyo oba oli wa boda ng'osigala kubigira nti akugambye myezi 3 onakubozizzaawo piki ng'ovuga ekibaluwa olumala okuwezayo omwezi n'asetolinga bwati ngagamba sebo wasa Chate mama nsonga kinga ku blocking atakuwa nnyo nsonga kuba batajiina. Wambeera nga akyali kadame mbate mwogera mubate mwogera. Tubate tuwogera. Tuba tuwogera ebikadame ebyo biraba. Bananga sibonna. Ebyo bikadame obiraba. Ekigambo kinene kyokozesa. Nedda Shalom kino nze nkikubuulya ebyo byano obiraba. Nze okumanya bya byantama nabyo bikimanyi. Bibeera okuyinza kali binkubira ku video call. Mubera ku video call n'ebiwala ebimu bikadama. Obeera okitambuliza kyeyo. Kireme kwebowa bwe nobeera omaka ku mwaka mwogera dadi nja ku dadi obeera okitambuliza kyeyo kiremo byanti bibeera mu muguyumba nga byeboye aleme kwebowa bibeera mu nga byeboye wala bashamu 256 bayogera naawe ekiri kitya muri miti eyo ku ground ekitokero ya saabana omusajja nga mubi mpaka update bimanyina okukubira ku mwenda ogwekyo birawo batonna wasa bwe kikuteeka mu fix omanyo ina muntu olemereddwa okuwasa olinze kyo okoze ki olinze kyo olinze ye Ojagede bwe kikubira buli kiro kikubira ne kikubira ngoloza mkyala wange akyali ate wekiwala kiri kiti kati bikigenda okudda omanya ogenda okumanya tino kyakoma we Kampala ngate kisitula kiddayo tekikubira simu goba wali otambuza kyeyo gudda tegukugamba
Tosekata. Bugudda. Gutondalaba nakumba kadamu. Ojja buuza abavubuka bakubulira batandise. Bugudda tegukugamba. Gudda tegukugamba. Ogenda otega nti gwakoma chaliwa akugamba oye nyinge yalabye ku Namale. Namale olimba tanadda naawe. Okisegeera. Ogenda okumanya ngali ku kisawo akola ki? Addayo. Bwe busungu bwolina. Ati batutaddemu nnyo time olinzo olemereddwa n'okwana omanyi oyina omuntu. Kumbe oli bumbwa zaaka. Kadamu ebyo. Omulala nalaba nnaku ku biwala ebyo. Bitulabize nnaku. Kifula nze kati kagambe kino ng'oggyeko okufa. Kino nkikugamba nkijja ku mutima. Ng'oggyeko omuntu okufa sikyagaliza muntu wadde etteeka. Ne buli kibi njagala omukazi kimutuukeko mu nsi muno. Nedda. Beside okufa wadde etteeka. Gamba ba exibo. Gwe tonnalaba nnaku. Oba Kadamu yakusomba. Gwe tonnalaba nnaku. Gwe tonnalaba. Just nkwadde example. Gwe tonnalaba nnaku. Olaba omugagga, olaba omukazi atawanya kasiwuukira, who are you? Olaba atawanya gwe olaba nti gwe omwegombe bulamu buli butya? Naffe tuli banjawulo. Ne beego muri banjawulo ki? Naffe birigana buganya. The people are so loyal. Olaba Yesu yafa wasizza. Ya Yesu tubireke. Nedda nkirese buleesi. Ku myaka 3 mu emeka? Me am a traditional man. I still believe in marriages. And I know things will work out. Yes, we may have loopholes, we may have what, ups and downs. Kati Shalom nkugamba kino ekintu kijje ku nzo kutuuka 2 aga. Ebitundu 7 mu 5 ku 10 oba 7 nga buli omu ali singo. Ntali maze. Okutuuka 2 3 ebitundu ku bantu 10 ebitundu 7 mu 5 bigenda kuba singo. Kutaba singo mo ina mikwano gyotera okutambula nabo. Gutobala ku myaka gye baliko nga tebalina bakazika. Mukati mukazi teke nnyane wakakanya genda wano. Azanya buzanyi nagobe nchana aleeto omulala. Tobayina fituba beera nabo. Myaka aga 3 mu 5 akyali mbino bya pick and play. Tumusere wefuna omuntu omuteeke waka. Nze nange nali muntu yennyini. Neka sana vambu fumbo nagenda okulaba abange kati nokungamba okuddamu okuwasa luyina kuba lutalo. Sobola kuddamu okuwasa. Omukazi yakola kyekye kyakunyiza nnyo. Tena nnyo kiyankola bamuntu aso akuddamu okuwasa. Fe twali ba family man nga buli kalungi ogenda okerowoleza. Balenzi bange kabalidde ki kazi wange ngosoka kwatagana n'ogenda buli kimwe waka. Nyumba ogisasulya mbudde bana bo sibbago babasulawa. Kumbe ategwe gwolowooza okukolera ebirungi olimbwa. Zo unaku nasemba bana eshalo omuntu wanziza na bintu bya myezi 5 mabega. Lumunzire wako okulya lanchi. Mefe buloke byafo imanyi kigana muno yakajwa kisitambula one enkola ki? Nje mmere waka. Nyingira mu nyumba entebe yange eri wano ku mulyango yali ya sofa omusajja omuganda. Singo to sit no singo sita kwa mukazi we naye abitwala nsebe era tata nsula ntula wansi. Sinafuna serezi zawo bintu. Ntula bwenti mu katebe omukyala ali bwerwa yanula ngoye. Abalenzi bali mu kuzannya. Kati akasimu ke kali kama pesa menzo mukazi wange takwata ttachi. Wange takwata screen touch. Omukazi ali mutuufu okunoba. Omukazi otakwata ki? Nze wako mukazi takwata screen touch. Mukazi omwasimu ya mapesa. Era nkugambira n'omukazi nagwe nsuubira okufuna obonda be. Nze omukazi wange takwata screen touch. Yeka. Muno mulembe gwa mashalo mwabate muzababe bile bisibu byabo. Nze njikwata nzika. Omusajja omuganda. Nga we Masaka. Nga mukatole ki? Nga mumpi. Uno wano. Wange tebakwata screen touch. Naawe ofuga bubi abakyala. Kiva bamma bano bachovala boli singo. Kandabye ensonga lwaki omukyala yanoba. Wali omuyisanga muddo mufuga obumbula. Negwe ofuga bubi. Ono we nwe tuli oyinza okuba gwe mufumbo weka ku bantu bana abaliwo. Ono yakamala okulaga omukyala mukomo. Omulaga. Yalaze omukyala babalagira mu kamera. Yamugyeyo. Uwa. Yabadde amukwesa n'amulaga ensi. Omugiddeyo basajja. Bagenda okumuzannya weewuunye. Naddala nga weeya bweyi. Igwe. Abaana tebamatira. Tosobola kumatiza mukazi Shalom. Byonna twabiko. Wadde ndi mwavu. Ne byonna sijja kugamba nti byonna. Nenna kolako. Obutajulamuko. Screen touch yagikwata kuba nagulako yakibanja mpola olwagimalayo nenjimwa nagenda okulaba ereeta emiteeru. Aha. Era bwe nabeereta emiteeru nayimera mu ddinisa nenjikasuka eri ebweru neyatika yonna. Na yagenda kujjamu layini. Okuva onadda ku mapesa. Kati okuva omukazi wange takwata touch. Kiva era nyizo fira mbu tokwata screen touch. Nkwagala ku mapesa. Kati abagala okulaba bino byogera ku TikTok single father. Ata ndaba kochi. Sina bafani bamala. Kushalo muve mu muzannyo. Omukazi wotamukwata mu kibuli oyinza obutamufuga.
Nita smartphone nedda. Uno mulembe tuli kajanze bo mwana alwadde. Ogwo mulembe deye wa agenda afuna omusajja omulala. Mwana afuluma obuchafu bwa gwina akuweleza. Nkubiranzi je. Nkubiranzi je. N'omusawo wo. Nkubiranzi je. Mulabe tumutwale ku musawo. Shalumu omukazi wotamukwata muna kibuli. Katodde bakanga fa basinga ekitulemeza abakazi butateeka mu komanyi. Ogenza okulya lanchi omuntu ebeyo. Ozze waka. Ntula. Mukazi ayanula ngoye bwero ti. Nga omanyi otudde je bakubegera ki? Emmere. Bakubegera na kubegera. Nyata je masaka. Ndo mwana ali muzanyo kati zembege emmere. Zembege emmere. Nzembege emmere kimulize. Tosobola kwebegera mmere. Ngojeba we. Kali kutamandi abwe nti muntu amumbu ntetekanya kusenanva. Abasajja masaka mulimba nanga ate. You people. Njagala mukyuse ebintu naye mbufumbo. Kimuli njagala ogenda demokwata tugenda kugunjula ano kimuli wano. Tosobola kutereze nga tajja bekyanja. Nze kali kagambe kino ekintu kimu. Inze wakankola ebintu ebi mu maka gange. Emyaka jena maana omukazi na malemeka. Nali nyingira gwa kutaano. Guno mwaka mu January wa guno mwaka mbadde nyingira emyaka emeka. Etano. Nite jasobodde kuwera nira musigula ne bamutwala. Lakwa kati yegayirira kudda. Nawo mukyala mwagira. Agende. Kubyonyumiza bya mutuusaako omukyalo nyatu mufunire passport agenda akole. Mumufunire. Ate wakika kyange ndingenda kulumirwawo. Ogamba otyo mukazi mbugusogwe bakujulire emmere. Nze wake wange mbadde nkunyonyola ebintu bya. Nkola ebintu ebi. Ekisooka ddala kulabirira family yange na kubeera bulungi ekirala kwegatta. So zangoye ne baba bimuli nabbi wa mwana mulyango mubuuka oba kikopo oba sowaani. Ejo simiri moja. Ulire omusajja omuganda. Nange ndi muganda. Sifa ulire omusajja omukopi omukutuba. Kati njera anti olujja. Ozze waka olujja luddugala. Ngalato lwera. Nze njera olujja. Kanzo mwana nge mujja mupampa ne munazi. Mwana ki? Mutabani wange. Nze. Chusa pampa ya mwana. Nze omukazi ne bwaba alwadde nga ali kundiri. Era oluve mulago bwati nafuna makangu bangu. Engoye azisangawo nazo. Allahumma salli. Allah tasa abaana bange. Baana ki? Tasa muwala wange. Era muwala utasanga abasajja ngaffe. Nibo abalwadde olufuna makangu bangu banadde ngulo mututuli gwengo yagusangawo n'ebintu ebirala atuukira mu kwoza. Omukazi avudde ku kitanda. So zango yeseera nzija sisi tulabaana sikola ki. Takyusa mwana pampa. Yaki nze nnyina taliiwo. Andi Shalom lwaki nkola bwentyo. Olunaku lwolukera n'oyamba ku mukazi ekintu kaba kafuuse kamanyiiro. Ajana kugamba ngo oli mu banno bango okumeno ekyaliwo waye kyusiza ku mwana oyo pampa obadde olusokomyo. Oli mwana wo. Wana gamye nti wo. Olubuto gwo walufuna. Gwe amufunyisa olubuto. Tebabagamba wanonga bakulu. Bane mujjewe ebintu by'ekisirusiru muganda nge Shalom. Gwoyo walo tutetse ku lubuto mayo mwana bwaluma. Singa bakemanya bagala Jaden siwo. Ogenda kwata mulabba we ube kiki. Allah abakirese. Abamu bali ku muguwa. Toso akoza bintu waka. Soza bintu. Sijja kikopo mu lyango. Byonna mbuka. Wadde kuba kajuice. Nze na blender. Mujje bintu by'ekizungu na mwe. Tonna blender waka. Tutule busengejja. Tutubana busengejja tugira mu. Nane mukazi bo musasiddeko. Bane wali olabi. Sira blender. Niza mmeka blender. Ningera kagula nkale bitantwala nnyo moyo. Wakonya akasengejja. Mwe banyigira akatunda ne basamu sukali ne jiko ne banyiga. Kushtekete muganda wa. Kumuve mu malala mu. Sikana kasengejja akaganda. Teka mu sukali n'ogene we. Tesiba na blender sigama sina sente zayo. Kaite bintwala nnyo. Oboka tege. Wakula mama wa mwisawe bachi we busungu bo. Naye kibakopa. Nze nakulanda bakitange kubata kyanga alina ku TikTok by the way ajja kundaba. Kana ali ku TikTok. Nze nakulanda bakitanga akole ebintu ebi. Ajjana nyuka ekyo napa walunga zi 10 zikibina 2 biseera ebyo binjogerera mu awendejje. Ajjana parking emotoka mu garage twasulanga ndejje. N'atuula mu ddiro ne bamujjamu engatto ne stocks. N'amutera ya amazzi. Engatto ne stocks n'amutera ya amazzi n'anaaba n'akoma mu ddiro n'ali eki. Enkyana akana avuga emotoka n'akola ki. Ngasa akwejja mu ngatezo. Hati tare nejjemu engatto kasibyo nakulunka la kwanza mbadde nzejjamu. Ni hata nejjemu engatto nakulusize lunga kalukanye. Chimuli, I want to be serious. What is so hard? You untying your shoelaces no jamu engatto. Nze nzijjamu negambe kitange. Yatulanga ne bamujjamu engatto. What was so hard there okujjamu? Nze simanyi bwatu bayatwala mu kyala we. Abakyala mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga. Mudemba kyala ba.com. Ajja kukitegeera. Mudotiko muguno omulembe. Kati bobanga oli emmere mwana asesemao ng'omukyala addana byakola ng'omuyita gye alongoseewo. Iri waye jangu mwana asesemi. Nze nvaawo.
Nzira ku simu yange nga ndata bwenti mu ntebe ndama ulika bwe nyege simu. Mubana mulimu omwana omwala. Bonna balenze. Simanyo babange ne tubatwala injibanga. Sabole bakuza bwotyo nga gwo okuze. Ati kati era nganze kyalata bwe nakirabanga nti yali akola emirimu ebiri. Kikome kuggwa. Kunoonya kyakulya doza. Ataka naye tugenda kugunjula ano mpo. Wona ddamu okujja 56 ng'okyuza perception yo. Shalom. Kumantu byamaka. Shalom oli muzanyi. Katadda mu ntebe yo tudde bwotyo ku lunch. Lunaku luganya olambuza abantu amayumba. Tuddawo lunaku luganya ngoma ebiganamu. Kyabuntu oganamu. Siba kiri? Ntuuro omukyala ayanula engo yajja. Manya ayanula engo yali akasimu ke yali akalesawo kamapeesa. Bono bwayitero bwammwe bumukwata obutono. Kakaaba. Simu tiyali kolinnya. Yali esembe asatu mu nnyange efaananye ya maama we. Nedda yali efaanana ya maama we nenga mukadde akubya atona ali bwe. Ng'ogikwata? Nkwata mwenye. Kata nsoka nteeka kukutu. Ngansirike. Halo? Oliwa? Musajja. Nasikulaba nkulindidde wano waggulu. Onse. Tutunze najijjako. Neddamu. Halo? Nasikulaba. Naawe ndi wano bwaseka. Kati mbandi awo omukyala nga wuuyo. Kati mu kujja bw'ati aba ayingi omusajja addamu akola ki? Akuba. Omukyala njissa kulawudi. Halo? Wayi sikulaba nakulinze wano nga tuyogera halo? Switi mukwano nga tuyogere. Ngali kulawudi mukazi akumanyi bangoye bavozana bazikwata hano mu kibegabe. Nakwata bw'ati nasikako bw'ati esimu. Ayo kujja nayagala ajje ko bw'ati pesa lya nno. Siri yanyiga. Omusajja nga akyaliko. Shalom awokolote. Temwalwana. Nkubuuza gwe nga sinagenda awokolote. Kati nati nze ndi fala. I just keep what? Nenkuleka nenkuviira n'ogenda n'osinkana omuntu. Omukazi mukujinsikako bw'ati anyiga erya nno. Kyamulema yanyiga pesa dango manyiga pesa. Mvubuka naawulya najjako. Natunulira omukazi bwenti. Nali ntudde nga yayimidde mu ya bwenti. Ekintu nga okulya ku mmere. Njiko nali nenza abege. Ekintu nekingamba mutomera ayite mu luggi. Kyajja bwe kiti ku mutima kinsindiko mulundi ku mutomere. Niyo bakye kyambulirira. Nenkwata simu yange nensira ku mulimu. Waddayo wakanya osula. Nadda buzize ku mulimu. Nengenda kuba wakanya ensula wate nsule. Oli munakwata opangise roje. Wamusangawo. Namusangawo n'abaana. Nagamba ki? Nasirika bo sirisi. Kati kyagala ekyo kugamba ki? Kataba agenda kulimba ki? Mwayogera ku byabaddewo. Mwebaka bwe basi. Kati gwigamba we nakoma n'okuzannya sadda mu kuzannya ewaka. Awaita wiki mmeka. Appetite ebula. Waita wiki mmeka nga sikyazannya. Era olunaku lwali lwakutaano nga leero. Leero lwakutaano. Lwali lwakutaano leero. Nenkwata emitwalo 12 ngimulekera ewaka nemugagulako ensawo y'amanda. Sente sigalawo ensawo nti kitundu kiba kya mitwalo 9 sente sigaddewo zikozeseeko siwe kiri kitundu ky'ensawo y'amanda. Mufumbira ku gaasi simanya ngosese. Owayi bado bayaye. Muti ku gaasi baboberezaako emmere. Nze babobeza. Esabo gaasi abobeza emmere mutwale ebyetima. Badde sikimanyi ekyo. Oli olutokeri bawodde n'olunaanuuka lw'olya. Yayo asijja kusoboka kubakazi yaki ekyo yogedde lero kaga jjo kufuna omukazi ategeera. Kati onya genda affe mubende kiyuni. Era nfuni wofuna nga ennyano nkona kono nga bwa nabi ekyo wali. Oli nafuna kiyuni ng'ensi yamukubanga single mother abana 8. Ati mutwala wanze ntwala azaddero. Nga lwaki? Kati gwa bagaya twala ogwo azaalamu n'omuleka. Bamutwala abafala batwale. Nze nzire moyo science wokulya ne basajja bannage. Jiyano baba akyalya. Ewa ngegwe twagala gaasi waka. Mwagala. Ekajana kagula bangamye. Kozi kameka 15 mwana olike yangana. Wano nako mwenda. Akakiro mpa. Katengeje ndi singo buno fumba yobutaye. Speed maziga akola bangenda kale. Kati lwaki osobola okwefumbira ate no taswa kubamba de nkyali nnyo ku masannyalaze. Ngo omukyala waali. Oya kumuginya. Oya kumuginya. Obo tuddeko ne bakyali bumukomyewo bakambu wa ensusiza ku baana pampa. Nze nkyusa pampa. Help me make the juice as I mwogera lulimi kyolo. Ewange tibogera luzungu. Twogera Luganda sikyusa pampa. Wakati mukola ki? Sogera luzungu waka lwaki. Eba nange. Nze nkyuse pampa ku myaka gyendiko. Banya tulina ddimu eryokukola lingi kyusa omwami ono. Perspective ye ku bufumbo ewaka. Abantu twalira. Era bufumbo mugenda kubala. Twalanya anakubuulirira. Nkuwanya anakubuulirira. Tompa. Tompa tono kugenda kumbulira. Kwa nabo bogenda okupa nabafala. Nyanfuna omukyala nga mufumba akubuulire nyankuba nkutuuzeko ne Zubeda akubuulire about bufumbo. Ye mufumbo. Mufumbo.
Yabuliriye enze. Akubulire pakati gwe tomengeje bakwata omukyala. Nze nedda kankubulire. Nze ekintu kibayita okukwata omukyala nkimanyi nesobola kukikola. Kuguna omulembe omukyala omugulu kya etundu ly'ensawo ly'amanda. Situfumbisa gaasi tekayo mu sitowa sinakompola nga bwofumba. Kati bwalwala alaje. Bwalwala alaje. Ne athim. Ngagenda mu ddwaliro. Talina bazadde be. Kati akolekawo ssente mmeka? Nze nalinga ndekawo gumu kitundu. Nina ensawo y'amanda mu nyumba lesere nyingi oyagala zaali. Emmere bayinga ogiguze nga wali omukyere. Oluusi bwabangawo olumu n'agattiriza akatooke n'enva. Kamezo olekawo gumu kitundu. Nga mulina abaana babiri. N'omukyala. Nga nawe ogenda kulyako. Ekiro. Ezo ssente nnyingi va mu muzannyo. Oguma kitundu mungi. Nnyingi. Nze Shalom nagambye kati noonyayo ku basajja wananga asobola okukola emitwalo 3 ku mulimu agimusasula buli kanaku kikakadde kale omwezi bameka percentage ki ate nga bonna balina bakyaleeka bana abantu abakola mu bikampuni bino ebyamategula ebyaki bafuna nusu kanaana abasajja oba gumu kitundu weebuuza asasulako ennyumba ya 15 ba 10 eka bali abanya negooza bali yaki era obuwunga babulya ne mukene abeerako ndededi nga waali muli mukulemaza abakazi we muli bakyawani agenda obbaliisa mukazi obwo ali nobeewuwo agenze kudiba kuba yamanyira nkoko mulekera emitwalo 5 kwena gaasi TV balina zinene omukazi tomulekera sente just ofuna oteeka sente ng'amanyi webazijja ayita obuuza zigenze zitya ati bwali no baani agenda obimukolera kyaba yagadde aba agenze yakati gwe tusateeka wifi waka badde tenabakubaawo ta badde ate simu zenze kai na gundi gwana smartphone nina layika yange bako GPS oyina ki layika era yeri muno tebe simu tevuga yeri wano bane tusabire baganda bafa abakazi imagine okubanye ebbaawo ng'akozesa layika nze nkozesa layika imagine bino ebiri okulimba Shalom nagambye laba ebise ebisana tujja mu kamera gazo ne twerimba nze nkubulya facts nze nkozesa layika naye atero nzina ne layika yokozesa ku data era yeri muno omwana ne bwagikebera kati omukyala bw'anaako manyi katiga okuwa omupya nja nfunira omukyala omupya ono mu smartphone ekyo kiveeko va mu malala haramu haramayi va mu malala Shalom era ekyalemeza mirembe bedding zona obufumbo bino ebikazi ebyatula naye eby'omwenge ebyo ebiwala byenda byasamenye byo byalemwa ku byo kulika ekifumbo kwebyo ebisatu byalemwa kane byamutadde mu tuluba lyabyo agala beera okungazunga bamwe vulungako we bagenda beerako piika ndipule atuukawo nga yafuuka kibaafu malaya biseke ate bebe bijja n'okuseka kuba ye system abadde tagimanyi bali muyingiza system y'okumukubanga bamuleka okuba aliwo mukazi wa center atiika takwanika omukwana kudduka ajja kujooga kati neme bedding zi center zinamu nange embandi yamu ngamba kajuka nze ninamu efuga ly'omusajja omuganda nange olyamu nga nziruka akamanyira bajja kumanyira okuba ayinamu tujewe te omusajja omuganda nange ndi muganda siri muganda mbwafuga bubi ati fe tufuga bulungi kyenjogera omusajja omuganda tasuula muzindaalo gwe toli muganda ndi musajja nze kaweesi nebyo oli malala ndi muzzukulu wa Katongole mulama buddu nange ndi muzzukulu wa Katongole mamuli bafere kaka sister ange nasaaza aliye iyo swazizza konna gye bali nasaaza aliyo kadama jali nasaaza era ajja kundaba mukulu wange asinako omwaka guno nasaaza akomewe banna ono naye ekyeyo kyasooka ne kimulema olw'obusiru bwe mukulu wange asinako omwaka gutya era ajja kundaba ekyeyo nasaaza kyasooka ne kimulema akutta abaana abajje ku musajja yabaweerera aloza solo obusente emiliyoni emu gyafuna atadde abaana buli omu musomero ya mitwalo ameka anana abaana gy'abatadde era nayo bamuyita enkalu owaayo omwana alwadde balwaza n'omulamu ogenda ova ku kyeyo ng'olina miliyoni mmeka biri mu myaka 2 ng'owuza ekyeyo kigaanye akapoloti kwagulako emiliyoni 324 bw'oba oddayo era kw'otunda wagule wa sozo obwa sozo 215 bw'abaddayo ku kyeyo ate era kaatunda yogedde ku ttaka bannange nina ettaka lyange eddungi nve ku ttaka eryo nina ettaka eddungi liri awo Busiika mwebale gula poti mulimu zitambula gayaza Busiika Vumba town miliyoni 2 na poloti wakadde 17 kati zaade poloti 2 kanya 17 atanga ku 10 bwemu ya miliyoni 2 kyapa ku mezo ovaawo nakyo kuba ku 0759224099 0759224099 oba 0705271973 tugule ettaka lyotumalewo mpola mpola ndine ekimuli single father ku TikTok ate account endala yani Blackman n'abavujo bonya bunyumire nganja kuyita nkutunyumyemu embozi nampadde embozi ensufu
Twakuddamu tukole interview nja kutazako ne Caroline Makka. Yani. Yawa amaye mukyala abulira abakyala kati nga mu abasajja abakopi nakuimpakitinga mu amagezi. Abasajja abakopi? Ndi mukopi. Oli mukopi. Ate nga bekisirina. Tonza gamba mukazi mbusimbwa smartphone. Kirumira bwagaba ebiri abeera mukopi. Nikali nze nnina kaki. Bwobanga otuto omukazi ku date katugambe kati olwaleero. Yes. Oyinza mu spendingirako sente mmeka? Sigenda nko ku date. No nakwe nasembayo kugenda ku date. Nali nkola wano kajjansi yunji nkolaba nnyo ne gundi. Pulidi paza jawao kutawa walwa kaduko baka salon. Nyange mwenye ba kutawa tatange aina make. Kati kulida ku mucyango oliraba. Waliwo omuwala bali bamuyita Kalo mu masigiri eyo. Nali nkola musigiri mu Bumba awo. Wali okola musigiri? Yedda 215. Uganyoge bocha ne tanulu. Wategedde. Kati bwe tukwa na Kalo tugenda ku date. Ne Kalo. Tunywa mbu soda ngoma Kalo nga akola mulimu ki? Era twalife tukola mu masigiri. Tubumba masigiri. Bwe tugenda ne Kalo ku date. Toseka taata. Nakuyaba doli sajulyo. Tuli mutoso obutubumba masigiri galage bumba. Naye nga mulina love. Enkwafu eringa ettosi. Bwe tugenda ku date ne Kalo. Tubeera nga mwenatula ku nga tudde wano kale. Soda tunyumyanyumyamu kati masa bichi bukoko bwa meketanze nga tunulidde bweti. Bajaba wala abanaku abo. Bana abakyakwana twewale nyaba wala abanaku. Gwokimanyi omuwala tuba tusibulagana mu kkubo nga tuvudde wano mu kaddeete. Kati tugenda okukola mpaayo omutwalo ngulireko maama omugaati. Tulya family ennaku. Twale eri nawe. Ulya family ennaku. No omutwalo naawe. Kimuli twale eri omutwalo naawe. Sagamba omutwalo gwannuma. Niye ekintu kyengamba nguliyo maama omugaati. Ni maama omuwayo omugaati oli nyazaalawo tubbi. Era Kalo twakomaawo namuwa. Nena naba mwe. Lina lintambula ne musanga erwezeyo nga yazaala. Inanga ga yudde gati amabeera akutusi. Kinanga akutusi. Osekede muganda wa. Omutwalo goba nyazaalawo gwakuluma. Tegwannuma. Ne kyankuba walanti eno family ennaku. Nako tokyakwana mwala munaku. Bakwana. Okuba kuzannyamu byawukana n'okuwasa. Era omuwala omugona kuwe mukwana muvuga speed ya kuzannya. Wali naku bbiri oliwa. Yangu ekonda beko. Kuzannyamu gumu ebiri. Anzijako ekigeeto kitonkaabira nnyo bizibu. Katamwana agamba mpayeze. Hali kasomalo okuza wasomalo muzannyamu ng'atandika ebizibu. Omwana agamba mpayeze enviri omuwa. Nzate ensibe ezenviri. Omwasanya ngambe. Nga konzijukire. Kisiga banko sisobola kukiremera. Kujjako mukyala gwe nali nnina yasibanga. Ne kisiga banko mu kukuwa. Mwanga mekeze enviri. Sisuka nga ke5. Nga siba kika cheche. Penso. Tumaliriza. Wasege. Penso. Yali mukamusibe bali bakusiba. Pia yamwagala. Kyala nga yali muteso bamanyi abeyo tebadibuda. Yali muteso. Ayita dibuda. Bano Shalom. Wala byensi. Kati omukyalo mwe mpalo etana agenda asibe kunaza mbu naza. Asibe. Wasegede. Kindu sibonyu meka nadanga anyumye kali ati. Ku mitwalo etano. Nini mwe muri muza nyamwe basibaza mmeka. Baba sera bizimbe eno gye basibira bye byebeyi enviri budget yemu kubanga penso kizibu nnyo okwawukana. Tasukka musanvu kweji. Sekete Shalom. Mve bintu byokuwaganyeza abakazi abo. Langa business yo. Sijja kugisina business. Olambuza abantu amayumba oli bulwa kawa amayumba. Bijja bimanyirira omu. Bijja bimanyirira omu. Omu tubera ku TikTok. Ono siye bloka gwe nalaba luli. Ngamba tondaba nnyo. Nakuwa services zagwa. Tondaba nnyo. Tujja komyawo kimuli oba single father twadde embozi kyensubira mbu nnungi wadde enyiiza. Munyiize naye. Tebanyiize. Banyiize. Bali tosobola kunyiga ku kyotakola. Shalom egamba nti kati obbye tosobola kunyiga. Kuba oba tobbye. Basibye. Ne buli wonyiga kitegeeza obbye. Kubamba nku kuba tobbye beera free. Lwaki onyiga? Kitegeeza egyemize bagikola. Abakazi batta abasajja Shalom. Shalom era ngamba kano kankalekera abasajja konna akasembeyo nkalekera abasajja. Bw'owangalanga ne mukazi wo omusajja noweza emyaka 5 mu 5. Omukazi nga ali myaka 4 mu 5. Ng'omusajja obeera mu bulabe bwakufa naddala nga muyinamu wano. Sawa yonna. Buli obeera nga muyinamu ssente mukazi wo naweza emyaka 4 mu 5. 5 ng'oli mu 6 obeera mu bulabe bwakufa. Era weegenderezanga nnyo omukazi. Omuzindaalo oluusi ogumulekera n'agukwata ewaka. Bw'atagukwata aba akusse.
Omuleka nawambe kiva usanga basajja abakulu abagagga. Mami yabimala. Mwogere ne mami. Talk to mami. You talk to mami nze sina kyemmanyi. Ng'omuzindalo yagukola ki? Ono afuge. Tukoma kufuga wano Sharon muyaka gy'olimu okoma okufugira omukazi. Wali oba mu kufa. Walwala agalwadde gwe naye pressure nabisukaali. Byokka ye yennyini okutta. Era bw'okwanayo omuwala. Baana bange mujje andi kati akulwanyisisa baana. Baana bange mujje tata mwe ebintu bya Katola bazemba kaza azaala ba ebintu bya agenda bigabanya. Abaana nga banyiiga kati yakubira mu baana. Kati wajja wo setting nandi mwa tata mwe byakola. Mnaina n'abaana abalala eyo. Ebintu bya mwabigabanya bana abaana ng'obutima bukola ki? Buzimba akubisa abaana. Bakubisa abaana. Tuva lito bali mu court nga balanagana oli okutta baawe nga mulimu n'abaana. Ozaki mwalimu abaana. Buli wafuna sente nga mukulanye omuzindalo gute. Nebyo okukwana abakazi abala biveeko oli mu kufa. Era bolaba nga omukazi akuleeta mu eyo system. Vaawe amakaga mulekere. Sigala nga obalabya toddanga mu kulyawo yadde emmere. I agree with you. Tujja kumanya single father tuongere emboozi endala nnyingi about bufumbo his perspective wadde nyiza amuzanya n'okuzanya omusika sukano naye njagala bambi oluddako omukyalo mukiza benye smartphone nze sisobola ewange simaka mmwe ewange mukazi taba na simu ya smartphone gaba mapesa oba toyagala twawule mwe mutu ononedde obufumbo Shalom ayinogwa mukazi wa Shalom yamwadde mmotoka empya nga nange kaba ngamba banno basajja banno bye bagaba la basajja banno bye bagaba ng'omutima gutundugga atandika kulowoleza mbye wala ekatabeerawo abamukwana ayanguwa agane bamuwe sima abamu iPhone kumbe Lucy ne Shalom ali mu shop business teri motoka yawadde mukyala bulango abanno bakolera abakyala laba tugaa kugiza kumbe ogenda mu kufa olwo omukazi akulemye tugaa sukanya onako olwaleero mubeere bulungi mwena